So abalokole mujjeemu embeera egamba nti abafu baziika abafu baabwe. Yesu kye yali agezaako otegeeza nti abo ab'okubula baakubula. Olwo luli mwe bayimirira tebaziika. Bakitegedde? So okuziika kikkirizibwa era tekirina tteeka lyonna likimenya mu Bayibuli. Kati omwana omuwala bwe yazaalibwanga baamufugikanga ku kitooke. Kati era ebitooke birimu omuntu waba avudde mu bulamu bw'ensi era bakwata ekyayi ne bakijja ku kyo ne bakisiba omuki omwana okulaga nti ono mulekwa alekeddwawo. Kano akabonero kakuyita emizimu gyonna egiri mu busibe gibeere n'omwana oyo gimukume kubanga alekeddwawo takyalina buyambi. Taata, maama, jjajja bw'aba afudde kwegayidde engoye muzikumeko omuliro mumusiibule n'engoye ze kubeera aba teyazikubwa lwaki oba ozitwala. Mumusiibule n'engoye ze ebisigadde ettaka amamotoka musolo bisharinga naye ekiteekebwa ku mubiri nti akyambala. Ekirala ekifaananyi kino kiriwa ekya mukulu Roland agenze waliwo akaana akajja kakikutte bwe kati nga baleeta omayiti emabega. Yes nkiraba nnyo ekyo. Ekyo ekifaananyi nakyo kiba kusinza anti muba mulaga nti notagenze waali era yoono bantu batukulaga ali mu keesi era omuntu agenda okujja okuziika nga yamanye yafudde. Okuziika nzikirizibwa n'okuziikirako oli oba musiraamu oba owadde newataba mulokole naye nga munnange abadde munnange nzikirizibwa ogenda ne muziikira bulungi nnyo tekirina musoso gwonna. Era ne ssente bw'oba olinamu ssente enkalu okkirizibwa okukwata n'okola ki n'owaayo kayambeko mu prosesi y'okola ki y'okuziika. Kati ate ekyo ky'owaayo ge bayita amabugo oba ke bayita okukubagiza. Omukubagizaako ono okuba yaviiriddwako muki owuwe okumugumya n'okumubeererawo. Era ensonga lwaki abala basula ku lumbe olumbe olwo nga bakumye egundi ekyoto. Naye amazima mu balokola abatuufu baani bali tebakuma kyoto. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs
tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bale Mukama yebazibwe abooluganda mwenna gye mutulabira, yebazibwe ggwe omukyala atudde eyo ng'ate okimanyi oli mukyala nga tolina bintu bya kisirusiru simanya biki ng'okola ebyekikyala bye bakola. Naawe omwami ng'oli eyo ng'ekituufu ddala oli mwami era ng'okola eby'abaami bye bakola ki bye bakola. Gwe taata ng'oli eyo, omuzadde yenna ng'oli eyo ng'otuukirizwa obuvunaanyizibwa. Leero nasazeewo njogere benjagala obuuzaako bali specific. Leero sizze kubuuza ku buli omu. Omusajja ng'oli eyo ng'oteekinga obuvunaanyizibwa ng'omusajja. Omukyala ng'oli eyo nga nawe obuvunaanyizibwa obuteekinga, nawe omwana ng'oli eyo era nga weeyisanga mwana. Ekyo kituufu. Mukama bampeera omukisa. Samike ng'emannya agange, Roland Serwima ku kamera yabeerako era nkiddamu buli kibi ky'olaba ku kamera. Roland baŋŋambye vidiyo yasembeyo mu bulayiti yabadde nnyingi. Baŋŋambye nti obatta amaaso okitegedde. Si byo bya Roland, si bya Samike, ebyange byakujja no n'enjogera nembuuza ebibuuzo oba oliawo byensaanidde okubuuza. Olunaku olwaleero of course gwendi naye si mupya ku channel eno. Si mupya, alina kuba yeeyanjula. Mbajjukiza nti mwabaagala okumweyongeza okumulaba mugende ku channel gye bayita Amazima mu Kristo Yesu. Channel ye empya ojja kusangako bintu bya Bwakatonda era specifically ojja kusangako ye yekka. Mugende munyumyemu. WhatsApp number jaba gitaddeyo era mujja giraba. Osobola omunoonyaako n'oddibwamu ebibuuzo nkimanyi oyinza oba oli eyo olina ebirooto, olina ki, olina by'otategeera byonna osobola nga omunoonyaako ne munyumyamu. Nkiddamu Jeremiah si yo wenkomeredde. Era Jeremiah si ye Alpha and Omega w'ebya Katonda nti kasita ayogera kiwedde. Era nkiddamu Jeremiah asobola oba akola ensobi ng'omuntu yenna era Jeremiah akyali mu process naye kennyini ey'okuyiga. Oba ekifaananyi kinyunyudde bulungi bwe kiri. So Jeremiah asobola okuba nga naye alina kyayaayaanira okuyiga. So si ye epitome nti kasita otuuka ku Jeremiah kiwedde, no. Ffenna tuli mu process, tuli mu lugendo. Ffenna kye twagala kiri kimu. Luli yalina statement yayogera n'agamba it doesn't matter wa gy'oyingiridde, biki by'okola, ani g'osinga okwagala, ani akwogerera obulungi. Ekisinga obukulu kiri kimu nti ku lunaku luli making sure eryato obenga moli kubaga amataba we ganajja okyali bwere ekyo nkukakasa ogenda kufa. So JS munoonyeeko ajja kuba akukolako ku bintu ebikwatagana n'ebyobulamu. Ajjanjaba mubiri n'eddagala erya habo, then tusaba Katonda abeere ng'ate akuwonya. Ennamba ziri mu kalango kaako. Ekyokubiri Yoshtek munoonyeeko ku bintu bya kompyuta n'ebikwatagana ne software, munoonyeeko ajja kubeerera ng'akuyamba. Mugende ne kasente bannange. Bano abantu bali mu bizinensi nkiddamu lwansonga ndabyeko abagendayo ne batababalirira. Kuba ate bwe babeesiga olumu ne babawa eddagala ne babakolera services ate abamu temusasula. So mugendemu ne ka budget okubeera ng'ate akutunza n'omuwa kuba it is a business.
musajja mulokole, bonna balokole banoonyeeko. Then waliwo abalina omuze ogukuba amasimu ate n'okubira JS oba Yoshi ng'omubuuza ku nnamba z'abantu abamu be tuba tuleese wano. Ekyo kikyamu. Oba oyagala kwogera n'aba Unique Media, it is either Roland oba oyogera nange. Unique Media wekiri. Era bonna abakubako bye bakugamba nga si Roland oba nga si nze nga bikwatagana ku Unique Media, ebyo byammwe tetukola ki? Tetubimanyi. Kale mbadde njagala obuuzeeko ku bantu then nyinyi kitugenda okuba ntogerako olunaku olwaleero ssebo. Abooluganda Kristo Yesu yeebazibwe. Nze kyenja okwebaza bwebaza bonna abawaayo obudde bwabwe ne bajja ne batuwuliriza, kubanga ekyo kye bakola kikulu. Muliro gugwo, data wuwo, wosula wuwo oba gwosasulawo, naye n'okwata essimu eyo n'obanga osobola okubanga ojja n'otulaba mu buli mbeera yonna n'ogamba kangende mbeeko kyenjiga. So nze nsaba Mukama akulungamye mu buli kimu kyonna era akuwe ky'osinga okwagala, kubanga mu nsi mwe tutambulira tunoonya Katonda mu buli mbeera. Oba mbeera ki twetaaga tugende mu ggulu, ne tunoonya Katonda mu bifo by'ataliimu. So gwawaayo obudde bwo n'ogamba kangende mpulirize, wadde tobyagala, sometimes ebimu tobyagala, tebikusanyusa, tulina bye twogera ebitakusanyusa, naye n'obigumiikiriza n'ogamba kansigale nga mpuliriza. So nyongera okwebazaako, webale nnyo, webalire ddala. Anteeka essaala ndowooza tugulewo pulogulaamu. Okay. Essaala then tutandike. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwenga mu nsi zonna nga ebikolebwa gy'oli mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ey'olwaleero, tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatusobezza, totutwala mu kukemebwa, naye tulokolenga eri ekyo ekibi, kubanga ekitiibwa, obuyinza n'emirembe byonna bibyo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba olunaku lw'olwaleero nga bulijjo bw'obadde okikola, wetuwa omwoyo wo omutukuvu, oyo yava mu ggulu, oyo gwe watusuubiza nti bwe ndigenda ndiba mwoyo wange, oyo yalibabuulira ebyange. N'olunaku lw'olwaleero Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba otuwe mwoyo wo atuggulirewo enzigi ez'okumanya n'okutegeera, otuwe obuyinza n'amaanyi okwogera ku by'obuziba Sitaani bye yali yesibiramu abantu bo. Mukama, leka ekisa kyo, okwagalako, emirembe egyo n'obulamu bwo bituule mu abo bonna abawuliriza, naffe muffe ffenna abooluganda, ne buli muntu yenna ayaayaana okumanya n'okutegeera. Tukusaba otuggulirewo ekkubo eryo ettono effunda etuyamba okugenda mu ggulu, otutaase emitego emibi egy'ekizikiza egya Sitaani egibadde gitambulira wansi w'obulamu bwaffe. Tukikusabye nga tuyita mu linnya lya Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Okay. Kakati nga sina kwanjula kitugenda ba ntwogerako. Njagala nsooke nkulage bu vidiyo buno n'abali eyo babulabe, then tujje mbeeko kyenjogera. Bwobwo. Kale, bu vidiyo obwo manyi waliwo yaŋŋambye nti olumu omulamwa gwa channel eno gwa kumanya Katonda, but most importantly omutegeere nga ggwe, kubanga it is a personal relationship gy'olina okuba nayo kyemmanye kutwala mu ggulu. Onaaba oyimirira mu maaso ga Katonda ojja kubeerawo omu. Naye olumu weesanga ng'ebintu ebimu ebikolebwa
obireka ne bigenda bityo nga tobyogeddeeko ate oba okoze kye tuyita disservice eri obulokole tukiyita okwekkiriranya oba wekkiriranyiza ensonga ezimu ng'ozoogerako endala toziwabulira. Mutambi obwo ndaba omusumba omu ayambadde gomesi. Of course era akanyuga amazzi nti abantu ne bagwa. Ayiwa amazzi. Mu katambi akalala ako kaali omusumba oli ye simumanyi ali mu gomesi. Naye ako akalala ak'amazzi oyo ye mumanyi. Era ndoza n'abalaba bamumanyi. Ekituufu nange mumanyi. Nga tetulumbye kuba abamu bakiyita kulumba, saagala tulumbe nga tetulumbye kikyoyinza okwogera ku nsonga eyo ekisookera ddala kituufu kuba katambi kalaga abateekawo ssente nga bebasena amazzi. Abooluganda mwenna abatuwuliriza era abatulaba abatuwa amatu gammwe tuyayana kugenda mu ggulu. Tuyayana kugenda mu ggulu wadde byonna bibeerawo mu bulamu naye tuyayana kugenda mu ggulu. Kati mu kuyayana okugenda mu ggulu abantu bangi basobeddwa. Abantu mu kusoberwa n'abanga bamugambye ekimuyamba nga kyalina okukola ki? Okukkiriza. Tuyinza okubalabira mu foomu eraga nti bali wansi olw'obutamanya ate nga kyekiki kyekituufu. Amazzi oli ali ku kituuti ayimiridde oteekawo ssente n'osena amazzi ga mukisa. Kitegeeza nti gwe tokkiriza nti Mukama Katonda yakuwa omukisa. Buli muntu ku nsi alina omukisa. Teri ku nsi muntu atalina mukisa. Kubanga bw'otunuulira ebintu ebisinga bano abantu bagenda ogenda mu basumba abo baba babeesize ng'era bakkiriza ekitundutundu ku bo ky'abasumba abo. Kati ffe ekituleeta wano okusomesa ku nsonga ezo omuntu ategeere Katonda we. Kubanga gwe bw'otegeera Katonda wo waliwo ebintu byatagenda kukubuzaabuza na kukulimba. Kuba kati olwaleero olaba akutte essente avudde lugendo bamugambye waliwo amazzi g'omukisa yakyemanyidoza baakiranga. Avudde lugendo akutte eccupa ye yaguze ge yaguze mu kkubo n'aganyo n'asigaza ki? N'asigaza eccupa ate afuba okulaba ng'anywa eccupa ennene atwale mangi. Ekitegeera kuba kyemmanyi n'omusumba tayagala babudomola. Ayagala ogatwala enkyo osobola okukola ki? Okudda. Kati embeera eyo nyitwalya mu butamanya. So kikyamu ekikolebwa ekyo. Kikolebwa kikyamu. Kubanga Bayibuli egamba mwaweebwa buwa. Nammwe muweebwe nga buki? Abantu abola abasoloozi abasena amazzi bawa ebimu eby'ekkumi. Bawaayo ebiweebwayo basoloozi basonda ssente za kyaki. Kati ate n'amazzi ogataddeera nago bajjemu ssente. Abamu tebeetaaga enkwaso ne Musa baamuwa omuggo. Anti Musa baamuwa omuggo naye kati omuggo gwavaawo omuggo gwaffe ye Kristo. Era lwe lwazi ye buli kimu. Tekyetaagisa gamba nti kaŋŋende n'eccupa ennene omusajja wa Katonda anfukeko amazzi. Kati kye kimu n'okunoonya amafuta anointing oil. Abamba bayira oil. Abasinga ababutto. Taba oil ababutto. Ate ne oil oyo abantu ge basiiga abantu yaggwako takyakola. Oyo anointing takyakola. Kati baku anointinga mu mwoyo. Era kyovula omuntu bamubatiza mu mubiri baddamu ne bamubatiza mu mwoyo. Bwe bakubatiza n'amazzi mu mubiri n'okkiriza n'otambulira mu kubatiza mu mubiri kubanga edda baalinga bakomola. Naye kati baakomolanga okuva ku ndagaano ya jjajjaffe Ibulayimu n'ennyumba ye. Omwana yawezanga emyezi 8 oba ennaku 8 ennaku zaabanga 8 yakomolebwanga. Kati ekyo kyavaawo ky'okkomolebwa. Ne wabanga mufo omuntu mugenda akomolebwa ayiwa omusaayi gwe kaba akabonero k'endagaano Mukama gye yagira Ibulayimu ng'omuntu alina kubatizibwa. Kati endagaano eyi yakoma. Kati tukomola lwa buyonjo. Naye nga tuba tukola ndagaano na kintu kyonna. Kati bano be bawa amazzi baba basobeddwa. Beetaaga ansa. Ayina ebibuuzo
ansa ntono n'omusumba yennyini tafuna budde kwogera na musumba oyo ng'amulaba ku kituuti addamu okumulaba ng'ali mu mmotoka ye tasobola kutuulako naye ne banyumya ebigambo eddakiika aga omusumba taba na budde nga babbize kati kyekyetedde abantu bano okubanga bagenda babasolozeemu ssente babawa maki naye ng'ago amazzi bannange agamazzi si ge g'omukisa obuba bulimba amazzi ag'omukisa amazzi gonna ga mukisa negano genywa webale nnyo ago nago ga mukisa tewali kitali kya mukisa kasita okisabira n'ogamba nti mukama waffe Yesu Kristo nsaboganaze n'omusaayi gwe era nga teeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwe gatukuze amazima gano gabeera pure water abeera anointing abeera buli kimu kati ebyo ebintu byolaba abasumba kati oyo musumba omulaba aliwo yadde musumba owa gomesi oyimidde ku kituuti oyambadde gomesi omansira abantu amazzi kuba kuvoola mubiri gwa Kristo kati kyoba olaba abantu abasinga mubatamisiza amakanisa nti omuntu yandize mu kanisa n'asaba najja n'amanya nti kati embeera bwe yagirangako omuntu ngaddukira wa musumba ngadduka n'agenda namugamba musumba munnange embeera yange etabuse bweti ne bweti naye kati asooka ku poliisi nekiyama ntagendayo kubanga bakitegeera nti abasumba ate abamu kati bakozesa advantage anti kyekyo kuba kati olunaku lwolwali olulaba abantu bangi baagala kugenda mu ggulu naye ate bano babagamba nti ojja funa omukisa ofune ssente balowooza nti okufuna ssente gwe mukisa okuba obulungi gwe mukisa nedda okuba obulungi si gwe mukisa ekyokulabirako Laazaalo mukama waffe Yesu Kristo amuwa obulamu nilwa ne Laazaalo owookubiri omulala era yafa n'omugagga yafa Laazaalo yaweebwa omukisa ogw'omulundi ogwokubiri ng'avudde mu bulamu buno bwe twali tulimu naye ng'ate omugagga yalina obulamu obulungi kitegeeza nti obugagga si kyekintu omuntu kyatunuulira n'amaaso ge n'amanya nti kati bwe mba bwe nti ndi wagenda mu ggulu kubanga ogenda mu ggulu tekwetaagisa nti oba olina kukwata ssente bwe zitogule visa ekutwala oba tekyetaagisa nti oba okwate ssente obeeko by'osasula oteeketeeka amagenda go kubanga akasente ko okakola ki okayina kankubuulire nti n'omusajja yennyini yali mu bigere by'omwana oyo mu bulamu buno takyalimu n'ekifo kyalimu kyeyali akolera si kyeyatuukamu wabula kyeyakolerera nga ku nsi kyeyafuna kati bwe tuba nga okunoonya Katonda ate netumunoonyeza mu bifo byataliimu naye nammwe abagoberezi kanzire ku sayidi yamu amazima ddala gali nti Katonda yatonda eggulu n'ensi n'alibamba n'aliwanika waggulu terina mpagi n'emu erikutte n'ensi wansi tetumanyi musingi gwayo ogukola ki wegguli nti oba ensi etandikira wano oba ekoma wano eyatonda amazzi n'emiti na buli kimu kyonna kyetulaba n'amaaso gaffe gwe bofukamirako wansi amazima bw'omusaba okakasa takuwulira kubanga kati ebyo byonna byonna obikola lwansonga nti osobeddwa naye njagala babulya nti waliwo ekintu kye tutalaba naye ng'ate weekiri naye nga tukkiriza nti tukiyina naye nga tukikola ki kati olaba omukka guno gwenzisa okuva mu nnyindo oguwulira nzikiriza nti nzisa omuki omukka naye nyingiza naye gwe nyingiza sigukola ki togulaba naye nga nzikiriza nti nzisa omuki omukka era nenyingiza omuki omukka era abaafudde bagamba bannaye takyassa omukka tegukyayingira bannaye mwanguwe bwe kityo bwe kiri abantu bonna balina ekintu ekibali okumpi kye batalaba naye nga bakkiriza nti kisobola okukola ki okubaawo naye nga bakkiriza kaseera kuba kati gwe omuntu bw'oba okkiriza nti olina omukka ogussa ng'era oguwulya naye baga nti gukwateko togukola ki togulaba kati n'omwoyo omutukuvu bw'abeera ye atubeera mu bunafu bwaffe ye abeerawo okutuba nga atuyambako buki tusobole okugenda mu ggulu naye bayibuli egamba nti ebirabika bibayigiriza ebitakola ki ebitalabika ebyensi bibalaga ebyeggulu kati gwe omugoberezi ali mu kanisa eyo mazima ddala nga naawe okera n'opaakinga n'osimba ngenda wasena amazzi gwokkiriza mazima ddala nti bw'osaba Katonda tawulira ddoboozi lyo
ekyo kibuuzo kidde gy'oli bw'aba ng'asobola okuwulira eddoboozi lyo sooka otule wansi olowooze ti yesu singa abadde yali mu kituuti ekyo yesu singa yabadde ayimidde ku kiki mu kituuti ekyo yandibadde ateekawo amazzi agasolooze ssente tasobola kukola ekyo Kristo eyamenya yeekaalu n'ajja n'akuba abantu bana n'asumulula ebintu byonna ebyalimu n'abita ne bigenda yasumulula enjiibwa n'asumulula ebiriga n'asumulula ebiki n'ayiwaayiwa ebintu byonna bali batunda ssente nga kyagezaako balaga azze kubasumulula okuva mu busibe obw'amadiini n'amateeka agali aga Musa abawe obulamu obuli intano obutaggwaawo kati ffe ate obuzibu bwe tulina tutunuulidde abasumba era busumba bw'ayogera ekigambo nti ayogedde kasita ayogera nga musajja wa Katonda ayogedde anyway kale ekyo omanyi bagamba a word to a wise is enough ate n'Abaganda nole balina gye bagamba nti baba babuulirira owaki aboobe nga naawe okola ki amatwa ate baba gye babuulira owannyinimu nga owabooba amatwa akoze eki ng'okunkumula engeri gye nava mu bintu by'obusamizi sikyamanyi nnyo Oluganda olwo kati nnaku zino ntambulira mu Kristo yasoma Oluganda lwandi bakyogera bati ekyo batya baba babuulira ki kwabo so gwayagala otutegeera omanyi lwaki njagala okwogera ku bintu bino waliwo abalowooza ntubeera mu ntalo oli nagamba Sami ebintu by'abasumba omanyi ekintu ekibi tetugenda kukowa kyogerako nti kibi ebbanga lyonna olw'okubanga naffe we twakulira bazze bakyogerako tujja sigala nga tukiyimbirira nti kibi amazima ekibi kiba kibi ate era si kubeera mu ntalo kubanga abasumba bano tetubalinaako buzibu era tubalinaako ntalo zonna naye ekizibu kye tulina ffe ng'abaaweebwa obuyinza okununula kubanga bw'olaba Musa Mukama yamuwa obuyinza okubaako baakulembera nga baakulembera mulimu abagenda okubula mulimu abatajja kubula kyali kiraga Kristo kati buli bwe tubanga abantu bano be tuyita abasumba bana sijja bawanya ekitiibwa ky'abasumba kinene kubanga omusumba gwe mmanyi mulala ndowooza omumanyi kati bwe tubawo ekitiibwa ekyo ne tubesigisa obuvunaanyizibwa bwaffe obwandibadde obwaffe bwe tukola ne tububatika bagenda fundikira batunyaguludde kituufu mu kutubba ate tusirike kati ate jjukira bwe bakubba n'omulala bagenda mubbira mu triiki y'emu gye baakubbiramu naye kati ffe bwe tukoona ku triiki ezo abasumba ze bakola n'otegera ekifo ky'okola ki ky'olimu n'otegera ekifo ky'olimu oli nagamba nti ndi mu kifo bwekiti naye wano amazzi gagula emitwalo 10 okudda waggulu anointing oil agula 5 n'okudda waggulu nti banguza essaawa yakakadde n'okudda waggulu tukubuulira amazima nti ebyo byonna byogula tibiyamba muntu kukula mu mwoyo wabula bikuyamba kudda buzi mu kiki mu kizikiza kati tetujja kusobola kulekeraawo byogerako kubanga tricks ezo bazikola naye bwe bazikola ku ggwe bajja zikola ne ku mulala ate gwe oba wazitegeera kubanga bw'okwata akakodyo k'omufere n'okaanika abala ne bakategeera bayinza obutabbibwa naye bw'osirika oba oyitedde bangi okubabba so tujja kubyogerako paka I think ekyo tukyogeddeko ekyo kiwedde naye ŋŋambe agala owulira awulye kakati njagala twogere ku kintu kimu kyulikanga ekintu kimu n'ekigazi kyemmanyi ekyo ekigambo njagala twogereko tukinyonnyole bulungi era ayagala ategeere bakiyita culture vis-a-vis obulokole obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi
abatawaanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Culture vis-a-vis obulokole. Njagala kumanya buli ekiri mu culture kibi oba nedda. Njagala kumanya nze ng'omulokole ebiri mu culture biki byenzikirizibwa okukola ne bye sirina kwesembereza. Njagala kumanya nti we mba omulokole kitegeeza abeewange bonna abali mu kika kyange mbeegobeko oba nedda. So njagala tukinnyonnyole nga tutwala obudde bwaffe. Luli twakikoonangako ne twali mu bujulizi nga tukoonayo katono ne tuvaayo. So n'ensuubiza abantu tujja byogerako nga tubinnyonnyola bulungi. So njagala kubumanya culture, tunnyonnyole culture n'omulokole. Bonna otandikira. Nebaza Kristo kubanga omukisa guno munene nnyo gumpa. Kubanga we tunnyonnyola culture kijja kutuyambako nnyo. Nze nabagamba njigira wano. Era oyinza okuba okakasiza nti olumu njigira wano. Kituufu ebibuuzo by'obuuza byawukana ate ku bisibuuzo bye basooka okubuuza. Njigira wano n'oyo ali eyo ayagala oyiga. Kijja muyambako otegeera nnyo Kristo nga ye. Kuba the end of the day omulamwa gw'omwaka guno 1 kutegeera ekisooka church yeeriwa. Ekkanisa yeeriwa. Omuntu ategere waalina okusinziira waki? Ewatuufu. Naye byonna kuyambako ntegeerayo gwe alaba nange kutegeera mutonzi waffe. Kakati so kantandikire ku ky'okufiirwa. Kubanga ekyo nzize nkibuuzibwako ebibuuzo bingi osanga n'abatuuliriza bandyagadde okola ki? Baagala tulina kuziika. Of course balina olunyiri olugamba nti abafu baziika abafu baabwe. Yesu yakyogera. Naye abafu Yesu bwe yali ayogerako tagamba bano abafu abafudde. Agamba abafu mu mwoyo. Tagamba abafu nti ono gundi yafudde agenda aziika mufu. Nedda. Agamba ab'okubula bo baakubula. Kyagezaako kola ki? Okutegeeza nti ab'okubula baleke bo bakola ki? Baakubula. Abafu baleke baki? Baziike bafu baki? Bannaabwe. Naye tatugamba nti tuziika. Teyatugamba nti tukola ki? Tetuziika. Kubanga bw'osoma mu ndagaano enkadde baagundi baafanga ne babakungubagira. Kati olaba nti Joseph yafiira e Misiri ewa Falaawo. Naye Mukama n'amusuubiza nti bajja kuziika ku butaka ewamu. Keesi ye ne bagiteekawo nga Yesu yavunda dda n'esigala magumba, naye era Mukama ekisuubizo kyakikola ki? Kyatuukirira. Ne batwala Joseph ne bamuziika ku ttaka ery'ewaabwe gyali akoze ki? Yali azaalibbwa. Okuziika kw'abalokole kuli bwe kuti. Omuntu singa aba afiiriddwa osobola omukubagiza n'akasente konna. Amabugo. Netuyita amabugo. Kubanga bwe tulaba emabega mu biseera ebikadde omuntu bwe yafiirwanga ku kyalo ewaffe ssente tezaabangawo mu biseera ebikadde ng'akasente katiriiri nga katonotono. Kati
nga omuntu jukira embugo babangako n'embugo bisebe zagulanga mutwalo kenda kanaana sizigulangako simanyi nze nali nziguzeeko I know kakati nga bagula ekyagayisa amabugo bagulanga embugo amabugo kwe kyava tekabanga kasente baleetanga mbugo kati wayinza okujja abantu bedde babazikanga mu mbugo nyingi na nezimu zisigala nawo olwokwa zaali nyingi kwe kukiyita amabugo okitegedde kati sente ezo bakuŋŋaanyanga amabugo ago eb'embugo ezo ne bazireeta kati nga bweweta olubugo bakuwandiika mu kitabo baga nti gundi yazze n'aziika gundi yaziise era nga newoba togenza fazaali ofuna olubugo n'obaako gokola ki ng'oluwa n'alutwala oba oziise kati waavanga ekigambo amaki amabugo kati ate n'ekirala bano bwe baba batuuse okuziika wano abalokole bonna bakkirizibwa okusima entaana tekiriimu sitaani lwakuba ennaku zino kale abasajja bazeesooka be basima bakazi tebakola ki tebajja kiraga nti omukazi akola mulimu gwaki omukazi beereri munafu naye era mulimu gwosanga yajja gisima ate tojja mugaana kituufu naye era wetusanga omukazi nga yasima entaana nga waliwo ebisajja bitudde awo tugamba kiki ekigenda entaana amaanyi agabeera ku ntaana amaanyi gaba mangi abakyala katubaleke eri mu kufumba mutegekere mutegekere abantu omulokole yenna akkirizibwa okusima entaana teriiko muzizo yonna ng'osimye entaana era n'okuwaayo amabugo ng'omuntu afudde okkirizibwa ewatali kalombolombo konna tewali kyoba omenye okkirizibwa okusima ate okkirizibwa omulokole ne waba musiraamu yafiiriddwa okkirizibwa okugenda n'omuziikirako tekiriimu shida ne bwogenda n'osima entaana wadde babakulu abo bo bazeesooka balina engeri gye bazisimamu naye ne bwogenda n'obaziikirako tolina musango nagumu gwoba okoze maaso ga Katonda kubanga okwo kufiirwa mpaawo atali kyambala ekyo se kiriba kya ttaka mpaawo atalikola ki atali kyajja kyambala so abalokole mugjeemu embeera egamba nti abafu baziika abafu baabwe. Yesu kye yali agezaako otegeeza nti abo ab'okubula baakubula olwo lunyiriri mwe bayimirira tebaziika bakitegedde so okuziika kikkirizibwa era tekirina tteeka lyonna likimenya mu Bayibuli. Roland Senga ayitamu ani Roland nzikirizibwa okgenda n'osima entaana era wembaamu n'akasente nzikirizibwa okakwata n'embookya nyaga bannange abadde munnange naye ebyetaagisa mu mukolo dukole ki bigulwe kati ate era so awo tumazeewo tetunnaba anti byewakaŋŋambako entaana nzikirizibwa amabugo nzikirizibwa okuziika nzikirizibwa n'okuziikirako oli oba musiraamu oba owadde newataba mulokole naye nga munnange abadde munnange nzikirizibwa ogenda ne muziikira bulungi nnyo tekirina musoso gwonna era ne ssente bw'oba olinamu ssente enkalu okkirizibwa okukwata n'okola ki n'owaayo kayambeko mu prosesi y'okola ki y'okuziika kati ate ekyo ky'owaayo ge bayita amabugo oba ke bayita okukubagiza omukubagizaako ono okuba yaviiriddwako muki owuwe okumugumya n'okumubeererawo era ensonga lwaki abala basula ku lumbe olumbe luno nga bakumye egundi ekyoto naye amazima mu balokola abatuufu bandi bali tebakuma kyoto ekyoto kino kiriko emizizo mingi gye mutasobola mbadde manyi ekyoto bakikuma olw'empewo of course empewo eba nnyingi ekyoto bakyetoloola bafune kabugumu nedda gooza lwaki lubaale bamukumira ebyoto bakira ki ali amanyi Oluganda
ekyoto ogwoto kiba bweru ate kibeera mu lujja babala omulyango gw'ennyumba nnyinimu wabadde bakitunuza mu mulyango gwaki ekyo kye bakuma ku lumbe tekiba kyoto bakiyita gwoto naye naye njigidde ebintu ku sheeni ebiseera ebisinga ekyoto kyekiri ekibeera eri ekikola emirimu gy'effumbiro ogwo guba gwoto omanyi lwaki mbuuziza ebyaddanginako we nali ngenze era kuziika esebo tuyasa ebyama by'abantu nali ngenze kuziika sijja kwasa byama nali ngenze kuziika obudde butandika okukola ki okuziba omusajja ajjaawo mulokole atumye enku era statement yali nti bannange mwanguwe omuliro mukuma omuliro abantu bafune kabugumu gemazima era nze sijja kwejjamu naawe ali omu ku bo natuulawo akabugumu nakafuna era maaso gye twalaga neebaka because ekiro munnange natuuka ne neebaka kati nze nali mmanyi ekyoto ekyo mugabe baguyita gwoto ogwoto bugumu kufuna bugumu nti mugenda sula wano ekiro kiramba era ndaba abamu bafumbira siko bafumbira oba buuji oba ki n'ekyo ekyoto amazima gali nti okusinziira ku buwangwa n'ennono tekikolebwamu kintu kyonna tekifumbibwako kintu kyonna kati ennaku zino babyuga babyokyamu kasooli ekiro era n'ofiirwa nga waliwo omusiri gwa kasooli omwana ajja n'asenamu nagala n'anywa kakati amazima gali nti ekyoto ekyo mu bulokole ewaffe kyandibadde tekikumwa kubanga amateeka n'abantu abakuma ekyoto ekyo banjawulo si buli muntu nti akikuma tosobola kuva ng'ozze kuziikirako ba mu nnyumba gwe n'okuma ekyoto ate kisoboka kati ono omusajja wange yakola kikyamu alwa kuba ye yakikumira mu that sense teyalina kikyamu kye yakola ekikulu kyakumenya bulombolombo kumenya kalombolombo lwotakakola nga bekateekeddwa kukola aga amazima kwaliko obuugi era abaana baavanga eno n'asena n'addayo n'atuula n'akungubaga anyway ekyo nkikakasa abadde balaba tebamanyi badde bakiyita era abanywi ba walagi abakungubazi tulina abakungubazi nga bo mukama yabawa omukisa gwa kulangira ekiro ekyo ekibeera ku mukolo ogwo amaziga basooka ne bagazza ebbali emboozi ekwata ekiro kituufu ate baŋŋamba abanywi ba walagi baba boogera bituufu banywa ne bamala ne bayiwa mukko mu kyoto nga basiibula omuki omuntu waabwe bw'aba abadde munywi bamuteeramu kawalagi ke bakaki bamuteeramu okumusiibula naye egyo gyonna gyonna mizizo na bulombolombo kati buli lwobeera nga omuntu afudde ekyoto kino kyandibadde kikuma omuntu yenna eitha butabaawo so ekyoto kyennyininyini kiba kirina kuba kitya ekyo ekyomuzizo eriffe anti kati kikumwa wabawo abakikuma ba specifically abalina okikuma nga ba mu nnyumba ate kirina gye kitunula bw'aba nnyinimu ennaku zino kati abantu bafa nga badde ku muzigo gondi landoli n'agaana embalaba wano okitegedde oba n'afa nibakikumira ku stage ya boda waafiiridde newaabwe ne bakola ki ne bakuma kati byakyukamu nedda tekyabanga bwe kityo bigenze bikyuka naye nga kyaba kirina okutuna kati obulombolombo bukasisoga n'okitunuze n'okyusaamu kyandibadde kikyusibwamu oba obutabaawo nga sigamba nti kyatteeka ono yalina okukikuma kituufu kati ate era ekyoto ekyo okakasa nti omuntu eyafudde mutandika omuwulira obulungi ssaawa ziba 89 89 okuwulira kino omuntu oyo aba yafudde ate nga yafudde muwulira ntya anti omuzimu guba weeguli nga mukumye ekyoto
kasita mmala okuteekako ekyoto ekyo gyonna emizimu gy'abajjajjaabe bwe giba tegyagenda awo we gituula. Si kufuna mpewo, si kufuna kabugumu. Of course akabugumu kabaawo naye spiritual ekibeeraawo, ekibeeraawo mu mwoyo, emizimu gyonna egy'abajjajjaabe gyonna gibeeraawo, ne sitaani abeeraawo ng'amulindiridde amugatte ku bano. Kati so ekyandibadde tukola nga ffe abalokole kwe kusula nga twegayirira Mukama n'okumusaba asobole okutuyamba naffe okusobola okuba nga tutambulira mu kkubo ki ettukuvu. Kubanga ne bwe tusaba nti ono omugenzi aba agenze, kubanga ekimuyisa omugenzi oba kiyisa omuntu omuzimu ye muzzi mu muntu, omuntu omulala eyajja mu ki mu muntu. Ono si ye muntu gwenkoonako, omuntu ali munda gwe tuyita omwoyo. Ono gwenkwatako si ye muntu, omuntu ye mwoyo. Oli omuzzi mu muntu eyajja mu muntu. Era gwe bayita omugenzi yaba agenze. Onandimu ye muzzi mu muntu, ye muzzi mu muntu, ye muzzi. Era bw'agenda aba afuuse mugenzi, aba ayiseemu, aba agenze. Omugenzi agenze. Ebintu ebitayinza okukola sense. Zebimu mbadde mbiyita buyisa. Ekitegedde? Kati oyo aba yajja mu muntu, omuzzi mu muntu, bw'afuluma n'agenda yaba afuuse omuki omugenzi. Ekitegedde? Kati mu kaseera ako nga bamaliriza okusima entaana bagiyooyoose, tewali mulombolombo bwonna bukolebwa wadde Sami. Kale sijagereza ku kuba gwe toyagala kufa kangereze ku Roland nga badde alina obwana bwe, bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi obwana babusiba ebyayi mu biwato. Ekyo kyo nkirabye naye ntaze kiraba bukulu, babasiba ebyayi mu biwato naye ebyo ebyayi bya byanjawulo. Either babasibamu ebyayi, abamu bakozesa nsowe, abamu ne bakozesa nakitembe, abamu ne bakozesa gonja okugonjoola ensonga na biki byonna. Abasinga batera okukozesa ebintu naye kati bize bikola ki kyebasanga kyebabakola kikati kyebabasiba. Naye luli ebyedda byalinga nga birina ensonga. Kati kino ekyayi jjukira ekitooke kino twakyogerako emabega mu bujulizi nti ekitooke kino kikolebwako emikolo. Bw'abanga omwana azaalibwa muwala bamuzizika oba kibayita okufugika ku kitooke kya nakitembe, kyekitooke ekikazi. Ekitooke kya nsowe kyekyembidde kyekitooke ekisajja. Ekitooke ekigonjoola ensonga kyekitooke kyagonja. Kati omwana omuwala bwe yazaalibwanga baamufugikanga ku kitooke. Kati era ebitooke birimu omuntu waba avudde mu bulamu bw'ensi, era bakwata ekyayi ne bakijja ku kyo ne bakisiba omuki omwana okulaga nti ono mulekwa alekeddwawo. Kano akabonero kakuyita emizimu gyonna egiri mu busibe gibeere n'omwana oyo gimukume kubanga alekeddwawo, takyalina buyambi. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery, tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Ate kati ekyo nabadde mmanyi, nali mmanyi oba kukikusibamu kutwawula gwe ne wobozze n'olaba lwani ng'akyesibye otegerawo oyo mulekwa tewetaaga kunoonya nti bannanga abaana bamulekwa bali abaana b'omugenzi baliwo kankubulewalaba bulabi sitaani yakola script amazima ne bw'olitambula emyaka 10 nga tosobodde kutegeera bintu ne tosobola gitegeera era ojja kuba mulokole otambulire mu kalica nga tomanyi kati kino ekyayi kiraga nti olekeddwawo oli mulekwa oli londa oli bwomu tokyalina muzadde kati kwe kusalawo oyita abazadde oli kaana kambaata okyogedde bulungi aha kati yensonga bwe basiba akikusiba abatera bibasiba batera kubanga basenga oba abantu ab'enjawulo naddala baba abakulu b'ekikoba bintu bwe bitune kati byagenda bikyuka nkunyumiza ebikyuse kati amusiba ekyayi kino bwe bakimusiba bakituggira wano kati omuntu ayambadde chain mu bulago n'omuntu ayambadde empeta n'omuntu ayambadde akakomo wano enjawulo teyina njawulo na kino kubanga akkiriza asibibwe wamu ne bajjajjaabe kitegeeza kiyita mizimu kikoola emyoyo kubanga era baba bakibasiba balina ensonga ate era obwayo bwe babubajjako balina we babuteeka tokakuta bukutuzi n'osuula eri era babubajjako ebyayi ebyo abasibira bamani babibajjako ebyayi bikuna emikolo egikolebwako nebifuna gye bikola ki gye biteekebwa kati oba bonna ulombolombo kati ife abalokole tokkirizibwa kusiba kyayi mu kiwato kubanga ne bakusiba ekyayi mu kiwato tekikomyawo mugenzi owedda bakoze eki aye aba agenze kati bino byonna ebiri obulombolombo buba bwakusinza mufu oyo afudde ezoba ontegedde anze nkufuna oba bakufuna kuba kyensinza otegeera ebintu ebimu wano spiritual bitegeeza kirala ate mu buntu wano bye tulaba oba olowooza nakyo kirala kakati ebintu bino bikolwa mu mubiri naye nkunyonnyola ekibaawo mu mwoyo kunyonnyola speech wala okitegeere nti bakusibamu era nti baba n'ensonga okitegedde era okuva mu lumbo olwo okweyongerayo ne baba tebalonda musika bamaze olabika afazali bavunvubika buvunvubike naye abamaze okukola ki okulabika kati ekiweebwayo akaseera kano okwabya olumbe musika waba tasobodde labika mu kaseera ako kana akaseera akaweebwayo nti olumbe lwa gundi tujja lutulamu ennaku z'omwezi wezi tujja kulwabya kibayita okwabya oluki olumbe mbibuuse ne tugenda kukomawo ku ntaana wano olumbe ekiteekesayo olumbe olwo omuzimu guno gusobole okwogerania ani gwe gwagala aguddire mu bigere ono yafa yeerondera either ayinza okuba nga yafa talonze ate omufu yenna kambabulireko abooluganda kino mukikwate bulungi kubanga kikutta abantu bangi n'emizimu bangi bagenze nakyo omufu bw'aba afudde ng'alina engoye waliwo bemmanyi abazeesooka omufu ne waba alina essuuti ng'egula obukadde 10 togyambala omufu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi engoye ze zonna ezisigaddewo
ngatto byakozesebwa mu kwambala ku mubiri gwe temuddamu kubyambala. Ate waba yakimba yali ku deathbed awo tannafa n'aŋŋambe olwo olugoye ndukuwadde. Ekyo kiri oke. Okay. Naye bino bye mutematema ng'omuntu amaze okukola ki? Ne mugabana. Amuzibu olina oseka. Anti abaana babitematema tannava naku gyafiiridde. Suti ya muzeeyi yange. Suti ya muzeeyi yange. Kati kino njatubeere beegendereza nnyo. Taata, maama, jjajja bw'aba afudde kwegayidde engoye muzikumyeko omuliro mumusiibule n'engoye ze. Kubeera aba teyazikubwa lwaki oba ozitwala. Mumusiibule n'engoye ze, ebisigadde ettaka, amamotoka, musobola bisharinga. Naye kiteekebwa ku mubiri. Naye ekiteekebwa ku mubiri nti akyambala. Ekirala, ekifaananyi kino kiriwa ekya mukulu Roland agenze waliwo akaana akajja kakikutte bwe kati nga baleeta omumayiti emabega. Yes, nkiraba nnyo ekyo. Ekyo ekifaananyi nakyo kiba kusinza. Anti muba mulaga nti notagenze waali era yoono. Baba tuba tukulaga ali mu keesi. Era omuntu agenda okujja okuziika nga yamanye yafudde. Kwanza bali wadde tebamumanyi abo. Ebyo ebintu abikopa mu binkola ya kizungu. Ni wano mu buddugavu tebyaliwo. Eyo nkoppa twagikopa mu bazungu. Bw'aba atambula baleeta ekimuli ne babaako gwe bakikwasa ne bakwasa n'omwana ekifaananyi n'akikwata ne baleeta mayiti okuva emabega. Okwo kwonna kuba kusinza. Mufu oyo akoze eki? Abalokole ebifaananyi no tubiggyeko. Era n'omufu bw'afa kwe wali twanayogerako ku bifaananyi. Omufu bw'afa bamanyi okuddira ekyo ekifaananyi kye babadde nakyo mu lumbe ne bakikuba ne bakiteeka mu ddiiro buli ajja alabe omuge. Awo kikyamu nange ekyo nkiraba. Kati kyekimu kyekiri eri lwakuba eri kinatuuka kuyimirira mu ki? Mu ddiiro. Omufu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi amazima gali nti tuwe ekitiibwa omubiri ogwo gw'abadde ayambadde tuguwummuze. Ate era tewali nsonga yonna ekutwala ku ntaana nga baziise jjombo saazise kange nentekeko obutaka. Akajanja lwaki tewazze? Afune bumwanyi bubiri awo ngende nziikeko. Ebyo bya sitaani. Nga oli gwe nalaba mbusimanya ayagala kuwangula kalulu kagenda asabe. Kati oyo tamanyi kye yeesitulira. Mbwagenze kusaba. Oyo yali ku malaalo ng'asaba musimanye bamuwe kaadi. Mbokumuwa kaadi. Ayayayayaya bulaaza tomanyi kiki kyositula. Omuntu omulamu omukuba oluyina omuyitako n'ogenda. N'akuvuma byakuvumye n'ebitakulya. Osigala nga olivinga life. Naye ekintu kye bayita omufu tokizanyirako. Oyo abamanyi agakusibwa mu bbanga n'akukuba wansi naye nga mu buliwo taba nago. Ni waba mwana muto wa myezi eki? 2. Omwoyo guba mukulu. Gwo guba gumanyi. Kyolawe kafa kayinza okujja ne kakusituleka kuba wansi gw'omukulu. Tobawulira abalaajana. Naye nga wekaali kato walioka kuba n'oluyi. Tobawulira abalaajana. Yajjamu olubuto lumwalu. Naye anoonyeza oluzaalo lubuzi. Tugaanye. Naye nga gwe yasooka okujjamu yakutte luno. Lwaki wanzijjamu? Kakati otubeera mu kuziiko ebifaananyi tubyewale. Ebifaananyi mulombolombo ebyo byonna tubikole ki? Kuba kusinza bafu. Tukkirize omuntu tumukungubagireko tukungubagireko abazi ate okusonda ssente kino kyo bannaaye nakyo kankyogereko. Tulekerawo okusonda ssente mu bafu. Tikyotegeeza. Abasumba ajja katuuti awo wagenda okubuulira oba okusoma ekigambo okuwerekera omubiri gw'omugenzi ne bamala ne bakuŋŋaanya ssente n'amala n'azeetikka n'azitwala. Facilitation. Eyaki? Otambudde transport. Buli ajja mukuziika bamuwa transport. Andi kati ye musumba bali balina omuyita. Kakati ejumbira byennyo mu bakatuliki bwe bakola ebintu ebyo basoma emmisa ne kusoma emmisa basasulayo ssente. Ebbayira bwekyo kyekyanjira
nali sikimanyi emmisa bagisasula naye ng'omuntu agenze abantu bali mu nnaku banyoleddwa kitegeeza omuntu ana akasente tebasaba ate mulina gwe mulabawo okitegedde kakati twewala okusolooza ssente ku bafu kale ssente muzisolooze naye muzigabire bano bamulekawo ne namwandu asigadde oba abantu bonna basigadde okubanga omuntu oyo babadde avunaanyizibwako oba tukuŋŋaanyiza miliyoni oba mitwalo 2 tuzibawe zibayambeko mu mbeera gye bakola ki kubanga abadde aleeta ekyokulya avuddewo ate musumba ozifunye osiibudde okitegedde abo tebawa mabugo naye bo baagala kubawe n'amafuta genyini agamweta ku lumbe bagamuweereza ajja asabe omuntu akole ki agende naye ate era okusaba ku gundi okwo tetusabira mugenzi ono tuba tusabira ffe tuba twesabira naye ate webayimirira ndaba bagamba tusabira omugenzi atuuke gundi mirembe musonyiwe ebyamusobako ani amusonyiwe ebyamusobako era nituteekamu n'obuyimba nituteekamu n'obuyimba awo lindako Amini asobola okwesimbawo asobola okufuna kaadi ya Nuupu Amini tekisoboka kati kyekyo kyennyini kyobogezaako okwogera yayita mudda nti oba Amini wa people power atali Amini yayita mudda kati oddira ebikadde ebitasoboka nyo bifuula ebikola ki omufu bw'afa bw'ova mu mubiri guno gwenyambadde olwaleero n'olugoye kisobola kuddamu ddwambala era n'omwana we yaŋŋambye nti yali asabira maama we kakati maama we n'amugamba nze neesonyiwa kati kambabuulireko tuli mu Uganda naye kasita osala Uganda booda ya Uganda ne Kenya amateeka agafuga Uganda gaba tegakyakukosa oba tukyuseemu bagamba kasita osala Uganda n'ogenda mu America otegedde nkutegedde tugambe Uganda kasita osala n'ova mu Uganda n'oyingira America amateeka agafuga Uganda tegasobola kukolako lwaki nkikugamba bwe ntyo nti omuntu kasita akulosinga n'ava mu mubiri guno n'aguvaamu tewabaawo kyansi yonna Mukama waasobola kuwulira ddoboozi lye n'amusonyiwa amateeka gaba gakyuse buli kimu kyonna va buvi wano olwaleero tuli mu Uganda yingira ekkomero olwaleero osangeyo RP ojokakasa nti nsi gy'obaddemu ebadde endala oze mu mpya ne woosulayo ennaku ezi okakasa nti ensi gy'obaddemu si eno kati bwe tubanga okunoonya Katonda gwe tunoonya tugezeeko okwewala ebintu bino omuntu kola byokola era kyekindeeta wano mu kamera buli lunaku okubanga tugabana ebintu bino tukujjukiza sifa abakutwala mu ggulu ne tukujjukiza nga naffe bwe tweteekateeka buli muntu ayina ennamulwa ye tewali gwe bagenda kulamulanga Sami obanga Jeremiah buli omu alina ennamulwa ye gwoba obadde onoonya bugagga nga bwe bukusizza buli muntu alina ennamulwa ye ate teri byakoppa kati wano kasita obeera mu mubiri guno oba oli waka oba oli mu kyalo bw'ova mu mubiri muno oba ogenda mu kibuga either bw'otagenda mu kibuga ogenda sigala mu kyalo ate mu kutulugunyizibwa ali mutuufu kubanga guno omubiri gwennyambadde nze nga Jeremiah gukoowa gunafuwa nnyo tegusobola nze sobola kuwangala myaka 2 ne woba oyagala otya ne bwe mbanga njagala noba oyagala otya akitegedde kati Mukama yagezangako tulaga abannabbi abasooka bawangalanga emyaka 6 kati nga Nuwa yawangala emyaka miyitirivu baani bawangala emyaka mingi naye Mukama just yagezaako kuteekawo kalembereza naye omubiri yagutonda nga gwo era Bayibuli etuga nti omubiri obubi tegusobola kuwulya amateeka gaani ga Katonda kati guno omubiri gwo leero ogwambadde nga nange bwengukoze eki bwengwambadde naye enkya ogenda kuba togulina
kati nga waliwo byotagenda kwekwasa kituufu bagamba nti bulijjo munnaye bulijjo yambala bulungi andi kati munnange bansonyiwe tekikyasoboka eyi teriyo sole sole ekoma wano era n'ababa ku lumbeero nga bagamba mukama musaasire mukama abatunulira bati n'abeewuunya nagala abantu bano bwe bati baabaki eyo omwana yagamba wali wagambye engalabi bwavuma saavuma nali ntegeeza mutwe kubanga tulowooza kitono tulowooza bingi ebyokukola andi tulowooza kitini ku byamagezi olumu mba sivumye kubanga nga bwogamba nti kale nawulidde naye neŋŋamba naye kyengezaako tegeeza ekyo nawulidde naye nesikola ki nesikola nentambulira ku kyenawulidde okitegedde so okutambulira mu bintu ebyo okuziika olina okwewala ebintu ebyo wammanga bifaananyi biki byonna tubikonyo kati ekirala sofa manja akujjukiza nnyo abantu bange tuli mu culture naye tutandikidde mu kufa kyetukkiriziganyiza omulokole okuwa amabugo it is fine it's okay amabugo tugawe omulokole okusima entaana it is fine terezaamu katono omuntu singa aba afudde ne bamuzisa edda n'avaawo tokkirizibwa ate kutwala sente ate kutwalayo amabugo ge tuwa tugakuwaawo gayambeko mu kuziika era singa tuva mu kuziika tetukkirizibwa kuddamu kuwaayo sente ekyo tukikkirizibwa esebo tukkirizibwa osima entaana bulungi nnyo n'okuziika tukkirizibwa oziika bulungi nnyo oba afiiriddwa muntu wo muyisiraamu oba wa ddiini ki genda omuziikireko kati bitakkaanya biibi mugambye ogwoto era engeri gy'okuyitamu siwe guli andi zewe mwegambye ogwoto n'obulombolombo bwago tetukkiririzaamu tetukkiriza kintu kyakusiba kya byayi mu kiwato tubireke tetukkiriza mu kintu kya kwambala ngoye za mufu ekintu kyonna ng'omuntu afudde naye nga kibadde kigenda ku mubiri ng'akyambala okujjako nga yakikuwa nga mulamu ekyekifaananyi kino kye bakwata kuba nkiraba nnyo nga baleeta oba mu kyaki basabirawo ebikyo ekyo tukireke tubanga abasinza afudde anti kati buli alaba ku kifaananyi ekyo ayongera kusabira oyo afudde mwivo kyosabira abalamu by the way bambi okitululira oti nogayi bambi mukama musaasi lisami lifudde liine tosiriwala jeremaya tutotandika tubya kisiru gereza ku Roland Roland akayana mulimu abantu benda abatagala kugenda mu ggulu kama atuwa ekisa ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.